Munnakibiina ki NUP eyakwasibwa kadi y'ekibiina ekyo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Busiro East Mathias Mulumba Walukagga agobeddwa mu lwokaano bw'atyo n'aleka abawagizi be mu maziga. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kawadde ensala ku nsonga eyatwalibwayo okwemulugunya ku buyigirizibwa Mathias Walukagga era kizuuliddwa nti Mathias Walukagga talina buyigirize obw'essalira. Akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti ekiwandiiko Walukagga kye yakozesa okwewandiisa n'okusunsula ekimanyiddwa nga Certificate of Equivalent kyali kyaggwako nga tekimuwa nkizo okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti. Bwe kati akakiiko kagobye Walukagga mu lwokaano lw'okuvuganya nga keesigama ku kwemulugunya okwatwalibwayo omu ku balonzi mu kitundu kya Busiro East. Ensala eno akakiiko k'ebyokulonda kagiweerezza eri Mathias Walukagga ne bannamateeka be aba Alaka and Company Advocates saako Nalukola Advocates and Solicitors n'omukulu atwala ebyokulonda amanyiddwa nga returning officer mu disitulikiti y'e Wakiso. Amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti akakiiko katutte obudde okwekenneenya ensonga eyo era nti kasaze mazima. Kituufu tufulumizza ensalawo ku kwemulugunya okwatuleeterwa nga kuwakanya oba nga kusomoza okusunsulwamu kwa mwami Walukagga Mathias okwesimbawo ku kifo kya Member of Parliament owa Busiro East mu Wakiso District. Era oluvannyuma lw'okwetegereza n'okunoonyereza buli kyetaagisa okutunuulirwa, akakiiko ne kaba nga kafulumiza ensalawo yaako nti mu butuufu mwami Walukagga teyatuukiriza bisaanyizo bya kusunsulwamu nga candidate okuvuganya ku kifo kya Member of Parliament nga bwekiragibwa oba nga bwekyetaagisa mu section ey'okuna akatundu akasooka kya aka Parliamentary Elections Act. Ku mulundi guno akakiiko k'ebyokulonda kafunye okwemulugunya ku bantu abeesimbyewo abawerako ng'abalonzi beemulugunya ku nsonga ezitali zimu era waliwo abazze baggyibwa mu lwokaano ng'abamu babalumiriza nti emikono gy'abantu egyabasemba okwesimbawo tegyali mituufu. Abamu baavaamu olw'ensonga ezitamuka bulungi mpozi n'ensonga y'obuyigirize. Ebyo nga biri biti ekibiina kya National Unity Platform kisazeewo okuddukira mu kkooti nga kiwakanya ensala y'akakiiko k'ebyokulonda okujja omuntu waabwe Mathias Walukagga Mulumba mu lwokaano. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya NUP mu kibuga Kampala, Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo David Lewis Rubongoya agambye nti abantu baabwe kati bana be baakaggyibwa mu lwokaano n'agamba nti ku mulundi guno tebagenda kukkiriza. Lubongoya agambye nti okuggyibwa kwa Walukagga mu lwokaano waliwo abakulu abali emabega w'ensonga ezo. Agambye nti kaakano bagenda mu kkooti nga baagala okufuna obwenkanya. Ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi. Tumanyi bulungi nnyo nti ensonga waliwo abakiri emabega obaoli abalowooza nti engeri gye batasobola kuyita ku lugi basobola okuyita mu kamooyo. Naffe tuli babuufu, tulaba ebigenda mu maaso tubirengera bulungi, naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira wapiiringa ku nsonga zino. Tukubira bannayuganda mwena muna omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse, okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse. Ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo, akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu, ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira tebagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola bye kaagala. Ebyo nga biri bityo, omukulembeze w'eggwanga munnamagye yaganyuka Generaali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa alabudde bannayuganda abalowooza nti basobola okutabangula emirembe mu ggwanga lino. Agambye nti basaagana muliro eryanda lyokya tayinza kubawa mwaganya. Pulezidenti Museveni asinzidde mu disitulikiti y'Ekyenjojo gy'agenze okunoonya akalulu olwaleero ng'afundikira ebbendobendo lya Ttolo ne Lwenzori, n'ategeeza nti mu myaka 4 gye yaakamala ng'akulembera eggwanga lino tewali muntu n'omu ayinza kutaataaganya mirembe. Muzeeyi Museveni yeewaanye nti abaali bagezaako okutabangula Uganda bonna yabalinnya dda ku nfeete n'abateeka we balina okubeera. Nabo ekyensi kwe kubetende businge ebintu byona nibiguma eri nditafa bete myaka 80 NRM
ekumira obusinge kandi nkokumukorora buli arukuruga kuri nseri n'emundu tumusindikayo owa sitani amutwara nabwekyo Uganda ino obusinge kasita NRM mukisagika nayo nejja kusobola kukuuma obusinge. Jeno Museveni era ayongeddeko n'agamba nti byakoledde eggwanga lino bingi nnyo era nga bwekityo bannansi tebakyalina kyakwekwasa okuggyako okumwongera ekisanja eky'omusanvu. Twagenda Karuma tweheyo oluguudo twaruleta Kigumba, Masindi, Hoima, Kagadi, Kyenjojo oluguudo luhano. Ate aho omuntu olukugaba Max omusomesa Max arazigabata abako basomesa oteekaho enamba Max 10 itwabe Kisaka tukwata bingi itwabe Kisaka tugamba nti kamuka mugweki akwate mpola akora ki bugusiki ejo niyo nkora yabahekera. Ate obunkenke bubadde bw'amaanyi ku luguudo oluva Ekyenjojo okudda e Bunyangabo olw'ab'ebyokwerinda okuziba oluguudo ne balemesa omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okukozesa oluguudo mwasanjala. Kyagulanyi okuva lwe yatandise olugendo lwe mu bitundu by'Ettoolo weziweredde essaawa 7 abadde tannatuuka mu lukuŋŋaana nga tannakuba lukuŋŋaana lwonna olw'abakuumaddembe okumuyisa mu byalo nekimuviirako okulwawo okutuuka gy'alina okukuba enkuŋŋaana. Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde nnyo ekyabakuumaddembe okumutaataaganya okutuuka ku bantu be wabula agambye nti tagenda kupondooka. In the night, I've been traveling the whole night. You blocked the road in Kyenjojo. I had only 30 minutes to reach. You trained me for 3.5 hours. I allowed it. This is the main road. Our first rally is in Bunyangabo. Time is running. Allow me to go to Bunyangabo and campaign. Electoral Commission knows I'm supposed to be campaigning here. Please stop doing this. I've not done anything wrong to you. I'm not competing against police. Oluvannyuma lw'ebbanga abakuumaddembe nga basika omuguwa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze n'addamu n'akkiriza okuyita mu bukubo obw'omu byalo okutuuka abawagizi gye babadde bamulindiridde. Abasuubuzi bannayuganda abakolera ku muliraano e South Sudan bali mu mazigo oluvannyuma lw'emmaali yaabwe okusirikira mu munnabbambula w'omuliro asaanyizaawo emmaali ewerako era nga bangi kaakano basobeddwa. Bannayuganda bano bakolera mu katale akamanyiddwa nga Nyakulon Market nga kakoleramu bannayuganda abasukka mu 600 nga akatale konna kayidde ne kasaanawo nga waliwo n'ababadde baagala okudda e Uganda kyokka nga tebayinaamu nsimbi za ntambula. Ssentebe w'abasuubuzi bannayuganda e South Sudan Kigwayenno agambye nti tebalina kintu kyonna kye basigazza bw'ati asabye gavumenti ya Uganda okubadduukirira nabo bazzeewo ebyamaguzi byabwe ssaako okuyambako bannayuganda okukomawo okwaboobwe kubanga ensimbi zibaweddeko. Ono agambye nti akatale kaabwe babadde bakakkalabiza emirimu gyabwe kajjiiridde mu kiseera ng'abantu bamaze okusuubula emmaali ey'ennaku enkulu wabula nga yonna esaanyeewo. Negwokya akatale konna akaliko square kilometer nga 2 ne kaggwawo amaduuka ne business z'abantu zonna ne ziggwawo era tuli ku kizibu nga bannayuganda. Akatale kano kalimu bannayuganda bawera 600. Akatale kano kalimu Abasudani abeeri engulu abadafu. Akatale kano kalimu Abanigeria, kalimu Bannakenya, kalimu Abakongo, kalimu Abatizedi, kalimu n'Abarundi naye nga basuubula Uganda ebitundu 9 ku 10. Tubuliddwa obuyambi abantu tebakyalina kyakulya tebakyalina yadde abamu baagala n'okudda e Uganda tebalina. Akatale kano kajja abantu nga bamaze okusitookinga emmaali yaabwe, abantu nga bamaze okwewola, abantu nga beetegese kukola ka sizoni ne kakwata omuliro kulina okuggwawo. Minisitule y'ebyobulamu erangiridde amalwaliro agasinze okukola obulungi n'agagataweereza bulungi bannayuganda mu mwaka guno ng'alipoota eraga nti wano mu Buganda amalwaliro agasinga tegakoze bulungi. Alipoota eno eraze nti okutwaliza awamu amalwaliro agali ku bitundu 77 ku buli 100 mu buweereza
gali ku bitundu 7 ku buli 100 ku buweereza era amalwaliro 146 ge ganoonyerezeddwako. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu eraze nti eddwaliro lya Kiruhura lirisinza amalwaliro gonna mu Uganda okuweereza obulungi n'obubonero ebitundu 92 ku buli 100 ne liddirirwa eddwaliro lya Bundibujjo n'obubonero 89 ku buli 100 ate eddwaliro ly'Embale likutte lya kyakusatu n'obubonero 89 ku buli 100 Lira yakuna Buduuda yakutaano Bunyangabo ya mukaaga n'amalala. Eddwaliro lya Arua lye lirangiriddwa mu gasinze okukola obubi mu malwaliro 146 mu malwaliro ga gavumenti okwetoloola eggwanga lyonna ne liddirirwa eddwaliro ly'e Soroti, Butebo, Hoima, Bukomansimbi, Ngola, Buvuma, Kisolo, Kirenga, Bugweri n'amalala. Wano mu Buganda kizuuliddwa nti eddwaliro ly'e Masaka lye lisinza amalwaliro amalala gonna mu buweereza n'ebitundu 83 ku buli 100 nga mu Uganda likutte ekifo kya 20 ne liddirirwa eddwaliro ly'e Luweero, Kiboga n'eddako wano mu Buganda. Ate mu Uganda yonna ekutte ekya 31 Nakaseke ya 75, Kyotera mu Uganda n'ekwata ekifo kya 9, Kyankwanzi mu Uganda ekutte ekifo kya 95, Mityana mu Uganda ekutte ekifo kya 97, ate Mubende ekutte ekifo kya 99, Kasanda ya 15, Mukono ya 18, Kampala ya 10 n'amalwaliro amalala. Mu Buganda eddwaliro ly'e Bukomansimbi lye lisinze okukola obubi likutte ekifo kya 142. Mu Uganda yonna Buvuma ya 14, Butambala ya 136, Sembabule ya 135, Buyikwe ya 134, Lakai ya 133, Kalangala ya 128, Masaka City ya 126, Nakasongola ya 125, Wakiso 123, Luengo 122, Gomba 120, Kalungu ya 199, Kayunga n'amalwaliro amalala. Ate mu malwaliro agali mu bibuga agasangibwa mu Lira ge gasinze amalala mu buweereza ne kuddako Jinja, Gulu, Mbale, Arua, Mbalala, Kampala, Hoima, Masaka, Olosoloti n'ekwebera. Ebbendobendo ly'Erango yewasinga obuweereza Bugishu, Acholi, West Nile, Kigezi, Kalamojja, Ankole, Bukedi, Kampala, Busoga, Teso, Bunyolo, Buganda n'Esemba, songa mu malwaliro ag'eggwanga agali ku mutendera gwa Referral Hospital eriye Butabeka lye lisinza amalala ne kuddako Naggulu, Kawempe, Kiruddu, Mulago w'abakyala n'abalala. Dr. Diana Atwine, omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu w'abadde ayogera mu lukuŋŋaana olw'abakwatibwako ensonga mu byobulamu olubadde Munyonyo nga lwa mulundi gwa 3 agambye nti wakyaliwo okusoomoozebwa ku byobulamu wabula ategeezezza nti baakwongera amaanyi okubisitula ne bannayuganda okufuna obuweereza. Buli omu kinoomu bwe yeefumiitirizaamu mu kifuba n'agamba kiki ddala ndi mu sector, ndi mu position gye nina responsibility zange ze bampadde, mmanyi vision institution eno gye nsaavinga, eggwanga lyange lye nsaavinga, nina vision okulaba kiki ddala kye njagala ntuuke, kye njagala mpeereze, kye njagala nkole kituuse obuweereza bwaffe ng'eggwanga kweyo vision. Mbadde era mbasoomooza nti buli omu kinoomu atandika okwerowoozaako, wali mu mutima eri wansi gye tutalaba Mukama gy'alaba, nti buli omu akomitinge nti ebintu bye tugenda okukola tuleme okukola nga bya bulijjo. Profesa Loda Wanyenze, ddiini w'ebbangwe erisomesa abasawo e Makerere, nga yabadde omwogezi ow'enjawulo mu lukuŋŋaana luno agambye nti gavumenti esaanye okulowooza ku bisoomooza abantu ebisukka ku byobulamu omuli okutyoboola obutonde bw'ensi, obwavu n'ebirala. That is really the essence of what I thought I would share in that slide, because our system cannot cope with just curative services unless we turn off the tap. And that is within a lot of things that are reflected on that slide. If I could just give one example, we've been talking lots about pollution. Some people feel maybe we should start wearing masks in some places in Kampala. Do you feel the same way?
when you are nearby certain roads that are congested. Some people in Kololo, it used to be very clean, but these days when there's a traffic jam, if you live there, it